Mukama amateeka ge gatuwa galimu okwagala Katonda n'obulamu bwaffe bwonna n'okwagala muliraanwa waffe nga bwe tweyagala malungi galeeta emirembe galeeta obulamu n'ensi kyabuzaagana gye tuli tusaba omwoyo watulungamye n'obwogerako obwogezi tubwogereko mu ngeri entuufu n'ogassa mu nkola mwoyo we yaba atuyigiriza minnya ya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo. Omulungi awuliriza tutambula ne lesoni yaffe eriko omutwe omunene ogugamba nti ekitabo ky'okuva tutunuulira ebyokuyiga ebiva mu kitabo kino mu kwota eno era kakano muwandiisi atutuusizza ku kyokuyiga namba 9 weewaawo kakati omuwandiisi yakiwa omutwe omunono ogugamba nti okutambulira mu mateeka. Musomba waliwo obukodyo obw'enjawulo muntu bw'ayinza okutambula nabwo oba okukola okutambulira mu mateeka oba okwekuuma atambulire mu mateeka. Luyise bukodyo bukodyo abantu ffe twandibadde tubuyiiya naye Isirayiri Emisiri ng'abantu baafugirwanga mu mateeka ga Kimisiri nga batambuliza obulamu bwa bulijjo tetugamanyiiko nnyo. Katonda abalokodde abajjeeyo abaleese gyali gavumenti ya njawulo pulezidenti wa njawulo Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi omulokozi omunonozi ye pulezidenti. Amateeka agafuga obwakabaka bwe tegalina walala mu nsi we gali. Amateeka gali abiri amakulu yagala Mukama Katonda wo n'obulamu bwonna n'amaanyi go gonna yagala ne muliraanwa nga bwe weeyagala wekka si kya butonde. Bavudde mu Misiri bazze batandise eggwanga eppya muliraanwa wo omwagala otya nga bwe weeyagala practically. Akati abo ogambire nti bukodyo obukodyo tetulina bukodyo akakodyo ke tulina kokka kusaba Katonda atuyigirize okumwagala n'okwagala muntu munnaffe. Akakodyo ye ke yakola kuddira amateeka abiri ge twayeko ku Sabbiiti n'agatematemamu amateeka amalala 7 mulimu 7 mu practical beats ezisika mu nkola ng'etugenda okuyekako olwaleero naye wadde gano agali mu practical beats okugasa mu nkola tekijja naturally kubanga kiwakanya obuzaaliranwa bwaffe obuli selfish obw'ekibi. Twetaaga buyambi tutandikire awo. Abatuuliza tugenda kutandika ne Tuesday bitundu byonna tugenda bikwatako. Twagala tulabe kuva essula 14 onyolo 13 n'olwo 14. Twagala tulabe Katonda yalina nteekateeka ki abaana ba Isirayiri bano abagenda okuyingira mu nsi ensuubize kiki kye yali ateeseteese originally. Kade kuva essula 14 onyolo 13 n'olwo 14. Musa n'abagamba abantu nti temutya muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama
bwana abakolera leero kubanga abamisiri be mulabye leero temuli balaba nate emirembe gyonna mukama anaabalwanira nammwe munaasirika. Teyanza mukyala Kabiito, kiki kye tulabaawo? Wano abaana ba Isirayiri baali boolekedde ennyanja emmyufu naye ng'emabega waliyo omulabe. Katonda n'agamba Musa ti abagambe basigale nga batambula, naye era n'amulagira awanike omugga akome ku mazzi, amazzi ne geeyawulamu, ng'ekigendererwa kya Katonda kubayigiriza ti nga bwe bavudde e Misiri ng'amaanyi si gaabwe, na buli kyonna kye bagenda okuyitamu mu lugendo yakiri mu control, yali waggulu wa byonna, ye mununuzi waabwe, teri mulala yenna. Tweyanziza mubufunze bo tebaalina kulwana, Mukama yalina okubalwanira. Era katukirabe ne mu Kuva essula ya 23 tandikire ku lwa 2 paka ku lwa 3. Tulabe ku nteekateeka ya Katonda eyasooka. Laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo, akuleete mu kifo kye nateekateeka. Mumutunuulire, muwulire eddoboozi lye, temumusunguwaza, kubanga talibasonyiwa okwonoona kwammwe, kubanga erinnya lyange liri mu ndaayi. Pakamera. Naye bw'onoowuliranga ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna bye njogera, bwe kityo n'ababeereranga omulabe abalabe bo, ndibaziyiza abakuziyiza, kubanga malayika wange ali kukulembera mu maaso go, ali kuyingiza eri Omwamoli n'eri Omukiiti n'eri Omuperezi n'eri Omukanani n'eri Omukiivi n'eri Omuyebusi, nange ndibazikiriza. Tovuunamiranga bakatonda baabwe, so tobaweerezanga, so tokolanga ng'ebikolwa byabwe, naye olibasuulira ddala eri, olimenyamenya empagi zaabwe. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, naye aligiwa omukisa emmeeme yo n'amazzi go, emmere yo n'amazzi go, nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Tewaliba kirivaamu lubuto newankubadde ekigambo ekigumba mu nsi yo, omuwendo gw'ennaku zo ndigutuukiriza. Ndisindika entiisa yange mu maaso go, ndibateganya abantu bonna abalituukako, ndikukyayisiza amabega gaabwe abalabe bo bonna. Era ndisindika ennumba mu maaso go eri bagoba Omukiivi n'Omukanani n'Omukiiti mu maaso go. Siri bagoba mu maaso go mu mwaka ogumu, ensi ereme okuzika, so n'ensolo ey'omu nsiko ereme okweyongera ku ggwe. Katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi. Era ndisaawa ensalo yo okuva ku nnyanja emyufu okutuuka ku nnyanja y'Abafirisuuti, n'okuva mu ddungu okutuuka ku mugga, kubanga ndiwaayo mu mukono gwammwe abatudde mu nsi, naawe olibagoba mu maaso go. Tolagaananga ndagaano nabo, so ne bakatonda baabwe tebatuulanga mu nsi yo, baleme okwononya ku nze, kubanga bw'oliweereza bakatonda baabwe tekirirema kukubeerera kyambika. Tweyanziza nnyo ssebo. Mwami Ssewankambo, eri gye tuvudde tulabye nti Katonda bagambye, Musa abagambye temutya, the Lord will fight for you. Twagala tulabe wano method ki Katonda zagenda okukozesa okusobozesa
okuyamba abaana ba Isirayiri bano okuyingira mu nsi ensuubize nga tebalwanye. Wonna we batusomedde owuliramu ekigambo ndi byonna nga bisibuka kwa Katonda mwennyini nti yagenda okukola bino era agenda okuweereza ne malayika, naye ate era nga n'ekirala ekitundu kyange oba ekitundu ky'oyo gwe yali ayogera naye nga kyali kyakubeera muwulize ng'agondera ebigambo ebimugambiddwa. Teyali nteekateeka ya Mukama abaana ba Isirayiri okugenda nga balwana buli wamu buli kiseera, era yali ataddewo nga entegeka ye bo nga bajja tambula butambuzi batuuke, nga jaweereza entiisa gye balaga, nga jatuusa okuweereza ennumba bo abalabe baabwe abali mu maaso basobole okubaviira balyoke bayingira ensi ensuubize mu mirembe nga tewaliwo kulwanagana. Nange mu nsonga eno ndabamu ebintu bibiri. Ndabamu okwagala kwa Katonda kusaidiye ate kusaidiye abantu, nendabamu obuwulize. Katonda byonna byakola abikola lwa kwagala, ate bayagala abaagaze ekigambo kiki kimu buwulize. Era tebyakomaawo mpaka neeno gye tukola ki gye tuli. Nsomba Kakembo, tulabye wano tebalina kulwana. Katonda yasindika entiisa, ajja kusindika ennumba, naye essula 3 emabega twalaba nti ate Abayisirayiri no balwana n'Abameriki. Awo ate tukikwasagana tutya n'okusinziira wano Katonda bw'alaze nti tebalina kulwana? Kiri kizibu okutegeera kubona gye kwava. Naye Katonda bw'asuubiza okubajja mu nsi eno abaweesa esuubize naddala nga bajja mu buddu. Nteekateeka ya bulokozi bwe ndeeta ekyokulabirako ekyene ewaffe. Enteekateeka ey'obulokozi Katonda agikola byonna yabikola n'agituwanga kirabo. N'ensi ensuubize egisuubiza Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ng'ekirabo. Tebalyaba okugenda nga bakuba ate birwaneko. Naye ndowooza nga buli kintu Katonda kye yatuwa twakiwakanyanga, twakayananga, twemulugunyanga, tumusabye Kabaka naffe atulwanire entalo zaffe ekitali mu pulaani ye n'akamu. Mukama ndowooza kyamuwaliriza okugenda n'endowooza zaffe okulwana ne kuyingirawo, naye nga kirabika si yali pulaani ye kuba kulwereberye. Tweyanziza nnyo kubanga ensi empya kirabo kya bulokozi. Tweyanziza nnyo Mukyala Kabitonda by'omukono. Mu ngeri y'omukadde z'atusomedde mulimu pulaani ya Katonda nga ayagaliza buli omu. Eno kyagenda obbatwala mu nsi ey'Omukanani ey'Ompereza ey'Omukiri waliyo abaliyo, naye nabo abagumiikiriza nti senga batuuka ku nkolagano oba kukkaanya ne Katonda weewaawo ajja batuuzaamu butuuza bali, naye we banaagaana baakugobwamu. Naye bano abagambye nti ogwa mmwe si gwakubagoba, mwe mukole nga bwe mbagambye. Malayika ono agenda mu maaso gammwe mumugoberere mumuwulirize, temumunyooma. Abasuubiza okubeera minisita waabwe owa security, abagambye tebajja kulwala, buli kimu kye beetaaga mweteefuteefu kikolako. Tweyanza Mukyala Kabiti ensonga agyogedde. Butusomako eri mu Lubereberye 15 Katonda agamba Ibulayimu nti ensi eno ngenda gikuwa, naye after emyaka 4 ekitegeeza mulimu abaalimu mu nsi eyo. Naye ne Katonda yali abagumiikiriza basobole okuba okumusembeza oba okumutegeera
n'abawa kye tuyita grace period naye bwe bataakola bwe batyo omukyala Kabetonga bw'atugambye Mukama Katonda n'abagobamu ng'asindisa ennumba n'entiisa bano ne basobola okukola ki okujja mu nsi eyo ne kituyigiriza nti Katonda kituufu alina ekisa agumiikiriza naye waliwo limit ku kugumiikiriza kuno okutuuka lwe tutuuka kweyo gye tuyita point of no return nga tokyadda Mukama n'akkiriza ensi eno ebatwaleko naye nga Mwami Sankango batugambye byonna bye tulabamu Katonda gandi ndibakolera kino ndisindika entiisa byonna yabikola akyogedde emirundi 13 ekitegeeza ndi paati ennene yagikola awo wetwebulize ekibuuzo mukyala Kabito lwaki kyansonga okukitegeera nti obulokozi bwonna Katonda ya paati ennene yagikola lwaki twetaaga okukitegeera ekintu ekyo nti obulokozi Katonda paati esingira ddala obunene yagikola tuleme okwegulumiza ffe ate n'ekirala kituyigiriza okwongera okumwesiga kubanga ku bwaffe tetulina kye tuyinza abantu bano senga baali beeyinza n'obudde obwakabi bwe baalimu e Misiri tebandibugumiikiriza naye Katonda azze abakolera ate ng'abajjukiza nti nze so ku bwaffe tetulina kye tuyinza tulina kumwesiga ye ate tuwulirize kyatugamba tubigondere Nsomba ne Mwami Sankamba obulokozi buli mu feezi bbiri oba obulokozi obw'okutujja mu kibi tusikire obulamu obutaggwa obulokozi obw'okutujja mu kibi tewaliiwo kyonna gye tuyinza kukola kubwongerako yafa ku musalaba wa peke era byemalirira n'alangirira nti kikoze eki tewali gye twongerako buli amukkiriza afuna obulamu okukkiriza si mulimu oguli awo nti olina contribution gy'okoze ku nteekateeka y'obulokozi efeezi y'obulokozi ffenna tugiyingiramu mu methodi y'emu yakukkiriza naye ate waliwo obulokozi bwatukolera ng'okukujja mu buddu e Misiri waliwo obulokozi bwatukolera ng'okutuwanguza amaanyi g'ekibi ebimu ku bino tulinamu akatundu naffe ke tukola akola ekitundu kye ekisinga obunene ne mu bino byatulokola mabanja bulwadde ntalo za famire biki asobolera ddala bulungi okubitukwatirako n'okutemera amakubo agasinga obulungi ate nga amakubo ge mangi olwaleero ayinza kukozesa lino gulu n'akozesa liri naye okubeera successful ffe tumukkiriza ayinza okusanga twirwanyeeko dda mu ngeri zaffe naye nga nabyo bwe tumuwa eddembe asobola okutulokola mu ntalo zino eza bulijjo ez'obulamu nga beelokola Isirayiri okuva mu Misiri. Tweyanza Musumba era twasomako mu Isaaya 6:6 kino ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu maaso ga Mukama nzina ezikongedde nti ne bye tulowooza nti ffe tukola bituukirivu mu maaso ga Mukama temuli so bw'omala okitegeera ekyo n'okakasiza ddala nti obulokozi Mukama Katonda ekyo ekirabo yakituwa naye nga bwe twayiga sabiiti eyayita nti amaze okubawa amateeka 10 ne tugawulamu emitendera ebiri agasookaana gakwata ku nkolagana yaffe ne Katonda yagala Katondawo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yonna n'amagezi go gonna then omukaaga nkolagana yange n'omuntu yagala ndirwanaawo nga we weeyagala wekka naye abantu bano bawadde amateeka gano nga bwe tusomye nti bava Misiri bamazeyo emyaka egisoba mu 4 tebabimanyi so Katonda nga bw'ali omugezi ow'amaanyi n'agamba abantu bano kambayigirize okunjagala era kambayigirize okwagala mulirwana waabwe nga bwe beeyagala so amateeka gano agabawadde naye asoose kubalokola n'abaleeta gyali era twayiga bw'abaleeta gyali eno gyali ye Kanani yeri amata agakulukuto mu bisigo enjuki yeri emizabibu yeri buli kimu bw'amala okubalokola agabawadde naye n'alabanga kijja kuzibuwala ogatambulira mukwe kuba wagano ge tugenda oyigako nga basobozese
to apply gane ku migakoze eki gabawadde nga musumba bwatugambye. Ye mukade kiwanuka ozi katubadde tuseeyo ye malayika gwayogerako ng'eyabakulembera. Malayika ayogerwako si mulala ye mukama waffe yennyini Yesu Kristo yali owokulembera abaki abantu bano. Era nga bwe twayiga emabega nti ye yennyini lwe lwali olwazi Musa kwe yakuba ne muva amazzi ne mu kiseera kino bwe kityo wekikola ki wekyali. Era mu bintu byonna Abayisirayiri bye baali bakola byaliko n'ekkomo nti we bandiganye ekkomo lyandibadde era lyaliwo. Waliwo abuziza nti lwaki ate baalwana olw'obujeemu n'okujeemera eddoboozi eryandibadde eryangu. Ebyo byabaleetere okutuuka ku nsonga efaanana bwetyo. Lwaki? Kubanga yali abakulembedde bwe bandibadde bamuwa ekifo ekisooka tewali n'ekimu ekyandibatuuseeko. Kino tukirabira ku Kezekiya bwe twamutunuulidde nti yategeezezza Katonda amugamba nti ng'ejje linnumbye naye nze sirina kyenkola kyensobola. Bwe lyamulumbye n'atuula n'asirika, Katonda n'akola okukeera ku makya ng'ejje lyonna lyakoze eki? Lyafudde. Senakeribu n'adduka mu kifo ky'okutegeera Katonda ow'amazima eyasse ejje lino kubanga yabadde alumba Abayisirayiri. Ye yagenda bugenzi ate mu ssabo lya Katonda we. Batabani be babiri, batabani we naye n'amukola ki? N'amuttirawo. Buno bwe bulimba n'olwaleero obutambula. Abantu ba Katonda balemeddwa okwogera amazima ag'ekigambo kya Katonda ne batambula n'obulimba. Era ku nkomerero bayinza okufuuka nga Senakeribu. Tweyanzizanye mukadde. Twagala tulabe ku mateeka gano ge twogedde amalala 7. Naye ng'ekigendererwa kya kuyigiriza bali kutambulira mu mateeka 10 Katonda g'akoze eki g'abawadde. Mateeka ge tugenda osooka okulabako ge gafuga abaddu, servants oba slaves, mu Kuva essula 21 olunyiriri olusooka paka ku lw'e11. Egyo gye misango gy'oliteeka mu maaso gaabwe. Bw'ogulanga omuddu Omwebbulaniya aweererezenga emyaka 6, awo ogw'omusanvu aligenda n'eddembe bwereere. Obanga yajja omu agendanga omu, oba ng'alina mukazi we agendanga naye. Mukama we bw'amuwanga omukazi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi oba abaana ab'obuwala, omukazi n'abaana be balibeera ba mukama we, naye agendanga omu. Naye omuddu bw'ayogereranga ddala nti njagala mukama wange, mukazi wange n'abaana bange, saagala kugenda n'eddembe, awo mukama we amuleetanga eri Katonda, amuleetanga ku luggi oba ku mufuubeeto, ne mukama we amuwummuliranga okutu n'olukato n'amuweerezanga ennaku zonna. Omuntu bw'atundanga muwala we okubeera omuzaana tagendanga ng'abaddu we bagenda, oba nga tasanyuse mukama we, oba nga tasanyuse mukama we eyamuwasa, amulekanga okununulibwa, okumuguza bannaggwanga, taliragirwa kubanga amulimbye. Oba ng'amugabira omwana we amukolenga ng'abawala, oba ng'awasa omulala emmere ye n'engoye ze n'ebigambo bye eby'obugole, tabikendeezangako. Era bw'atamukoleranga ebyo byonsatule, aligenda bwereere awatali kintu. 11. Tweyanziza mwami Ssewankambo. Tulabawo tutya wano etteeka lye tugambye nti yagala nga mulirwanaawo
nga we weeyagala wekka. Alitadde atya mu nkola Mukama Katonda? Abataddewo ekkomo ly'okubeera omuddu nti mu myaka 6 bwe giggwako gw'omusanvu abateebwe. Buli muddu yenna ali mu nnyumba yo ateebwe agende mirembe, okujjako nga ye kennyini yasazeewo n'agamba nti nze njaga kusigala ne mukama wange. Ate nga okusigala ne mukama wo bataddewo akakwakulizo nti alina okubeerako ne maaka emutegeeza nti ono ye yasalawo, ye yeesalirawo okusigala ne mukama we. Era ekikwewuunyisa nti amugambye nti bamuwuumulanga okutu nti awolo naaba nga asigadde naani ne mukama we. Naye bw'ogenda otunuulira olwaleero abantu bangi bawummudde amatu gaabwe kwegamba betunoowummula okutu ekitegeeza baafuuka baki baddu. Era manya nti bw'owummula amatu go ofuuse muki Musumba Kakemba. Abaddu tuli mu Bebulaniya bafuuka batya abaddu ng'ate Bebulaniya? N'obeera mu Ebulaniya ate ng'oli muddu wa mu Ebulaniya? Si yali enteekateeka ya Mukama. Temwandibadde mumwavu mu Isirayiri. Bonna baafuna ettaka, bonna bandifunye babeezesaawo. Naye olw'embeera ezitewalika, mabanja, bulwadde, biki, eri abeesanganga ng'agudde mu bizibu nga kimwetaagisa okwetunda oba okunoonya ekyokukola eky'obuddu. Naye enjawulo eri emu nti bw'ogeraageranya obuddu gye bavudde n'obuddu ne Katonda kyayita obuddu obweno mu gavumenti ye, omuwandiisi omumulesoni ekiyise revolutionary kyanjawulo nnyo. Muddu ki gwe babalira nti myezi 6 tukutaddeyo myaka 6 naye wano waliwo eddembe ly'okuddayo ate boddayo ne bwe n'amabanja waliwo awala wajja okwogerera ku mabanja ne bwe baba n'amabanja eno gy'obadde okola nabo bonna bagenda bakasonyiye. Naye ekisinga okwewuunyisa ye muwala, kubanga omukazi ku mulembe ogwo teyeesibwangamu nnyo kitiibwa. Naye olaba ekitiibwa Katonda kyatadde ku muwala ono gwe baatunda nga teyeeyagalidde, gye bamutonze ate oli n'amutwala nga mukyala, ate n'oyita akaseera tete simusiimye, tayinza kumukwata n'amuzzaayo nga bwe bazzangayo emyaka ne byayitanga 6 tamuzzaayo kubanga mukazi wali talina gyadda. Naye emmere ye n'ebyokulabirira bye biteekwa okubeerawo equally ng'ebyomugole omulala oli gwawasiza. Nolaba Katonda ono asesera ku details abantu abasinga tebatasaakusira ab'omulembe ogwo n'ogwaffe. Tweyanziza Musumba nga emyaka 6 bwe giggwawo gw'omusanvu ne musonyiwa n'agenda. Mbanja agadde mulirwana wange nga bwe neeyagala. Olwo amateeka gali 10 mba ntandise okugateeka mu nkola. Kubanga eri gye babadde mu buddu ng'eri tolina na chansi okola paka lw'olifa ng'eri omuddu aba property. Naye bwe tujja ene wa Mukama, obuddu obuli ene wa Mukama tobeera property, naawe oli muntu. Emyaka 6 gigwako ogw'omusanvu ng'oteebwa. Kati n'abaddu tugeza abali ewalala bwe bawulira ekiri ene Isirayiri nti abaddu basonyiyibwa, ogambako waaye n'ali badde omuddu eyo okusinga okubeera omuddu eno gyenkola 24/7 ng'ate siina chansi ya kuteebwa. Gegamu ku mateeka agaawebwa. Mukyala Kaito nkulabye n'omukono. N'ekirala kyagendererwamu okunywezera enkolagana y'abaddu bano ne Katonda waabwe nga balaba ekifaananyi ky'okwagala ekya Katonda mu bakama baabwe, okusinziira ku ngeri Katonda gye yalagira bakama baabwe okubayisaamu. So enkolagana n'ebanga enywera wakati w'abaddu bano ne Katonda waabwe, ate wakati waabwe ne bakama baabwe. Tweyanziza kasomeko ku mateeka
katono nze mannake mbadde nyogerako nti ate enkola eyo yayongera essuubi yazimba essuubi eri oyo akozesa omuddu ate n'akola obuddu ng'alina essuubi nti essaawa yonna kati nakakongolayo 5 muzayo gumu kyeyanza katulaye ku malala kuva essula 22 tutandikire ku 22 paka ku 27. Buli namwandu ne mulekwa tembabonyabonyanga. Bw'onoobabonyabonyanga n'akatono bwe banankaabiriranga nsi siremenga kuwulira kukaaba kwabwe. Era obusungu bwange buli akannyo nange nattanga n'ekitala ne bakazi bammwe bali babannamwandu n'abaana bammwe bamulekwa. Bw'owolanga buli omu mu bantu bange ali naawe effeeza nga mwavu tomubeereranga ng'omubanzi so tomusaliranga magoba. Bw'osingirwanga ekyambalo kya munno omuddizanga enjuba nga tennagwa kubanga ekyo kye kimubikka kyokka. Kye kyambalo kye eky'omubiri gwe aneebikka ki? Bw'anankaabiranga naawuliranga kubanga nina ekisa. Kyeyanziza mujjukire context gye tulimu, tuli ku kwagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo n'amagezi go gonna n'okwagala mulirwanaawo nga we weeyagala wekka. Mu bye tusomye wano wawe tulabira amateeka agabiri mukyala Kabiito ne mwami Ssewankambu Jasembeyo mukadde Kiwanuka ne Musumba abagambye okufaayo nnyo ku bannamwandu ne bamulekwa ng'okirowoozaako nti senga nze nvuddewo leero abaana bange ne bafuuka bamulekwa bwe mpisa bali bamulekwa bwe nandyagadde abange bayisibwe ekitegeeza nina okwagala muntu munnange nga nange bwe nkola ki bwe mufaako nefa ku nnamwandu ono osanga nange bwe bunaakya enkya nga siriiwo n'abange bajja kufiibwako nga nange bwe nfudde ku baki ku balala. Mulirwanaawo nga bwe weeyagala toyina galanti nti onoobeerawo. Awanyumidde nti bw'obaako oli gwe wawoze n'akuwa collateral n'akuwa omusingo kabuuti ye ng'omusingo nti tokkiriza musana kugwa nga tonnagimuddiza kubanga ye bw'anaakaabirira Mukama ajja kujja akukoleko mangu. Naye mubanja nalabidde ddala awo omukwano gw'ayagala oteekawo wakati w'abantu weewaawo wakati ne Katonda nti nabo bamanyi nti bw'atazza na kizibaawo kyange nina gye nkuba akasimu gamba n'ogwo ebintu ng'abitereeza. Si byangu naye ekisa kya Katonda kingi. Agambye nti bw'anankaabiriranga nange naawuliranga kubanga ndi wa kisa. Naye amateeka gano galiwo 2 getusanga eri mu 22 mu Matayo. Agamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna ne muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Era amateeka ago Yesu agajja wano alyoka agawa abantu basobola olw'okutegeera obulungi nti tuteekwa okwagalana mu mbeera ezaffe. Obulamu obwaffe tebwenkanankana kituufu. Waliwo abanaku, waliwo abalinaalinamuuko, waliwo ate abalina ddala. Naye tayawulamu. Embeera zaffe zonna ziteekwa okuba nga zezimu mu kwagala. Sebo ninako nga tetunagenda waliwo akanyumidde nnyo
ngo Katonda waffe mwenkanya nga ngenda okunoonya obuyambi obw'okwewola kaseera ekyamazima mba sirina ate n'oŋŋamba kakati ngenda kuwa zino naye ate onnyongeramu zino kati sirina ate ngenda kujjawa ze nkwongeramu awo nno n'agamba nti z'owaddeyo z'oba olina okusuubira okola otya okuddizibwa Interesting, no. tewali interest Musumba kakayoma. Ndiwo. Kakati naye buntu bubiri akasooka Katonda agambye nti omuntu wange abantu bange namwandu ne mulekwa bantu be abayise bantu be ye mugagga ye munene ye nono yayinza okwewola muyise muntu we akono kazaamu nyaamaanyi naye bwe kubanga kwagala muntu muno nga bweyagala wekka eno jaza okwewola tekukikubamu ekifuba nefumitirize omusajja watuukidde okunsingira akabuuti aleeseeyo ki titeri naye ne gwe mpoze bw'aba ayagala muganda we nga bweyagala yekka najja nanga nti mpola olwanya lw'omwezi nja kuzizza naye asadde okuba n'obuvunaanyizibwa obuzizza kubanga osanga ono gyazijje abooluganda bangi abakabuuti nekibanga kireeta awoze alina obuvunaanyizibwa kikola neyewoze naye alina obuvunaanyizibwa okuzza tweyanziza nnyo kasembezaayo kubanga ndi wakisa ye mukama wakisa era yakyogedde wano muluzungu kyaze bulungi nnyo because I'm compassionate mbabizimya compassionate naye nga bakwatirwa ekisa be baani bano bakabuuti bamulekwa bakabuuti ekyakabuuti kyakolako nnyo musajja okuba nga alina kabuuti gyasibayo mukama n'amuyita owuwe n'amunotisinga namanya n'okumanya nti empewo ejja mufuwa ekiro ankaabirire ate bw'anankabirira ofudde ekisa si kyawa akabuuti yekka naye noono gwe basingidde kabuuti era naye okufuna ssente zino naye kisa kyani nze ndowooza ekisa kyonna kitukola ki kikiba kinkwatako kimanyi ntitunulira nga bwetutunulira abantu ne tubawa guleedi omuntu ono yebaze okwewola simulaba mu ngeri y'emu nga bwe ndaba buno bukabuuti buno ne mukikole butera kuterolamu nnyo totera kufuna buvunaanyizibwa naye mu maaso ga mukama kabuuti maani amuyise muntu we. Amina. Katugende mu kuva essula 23 onyo lusooka paka ku lw'omwenda tulabe ku mateeka gano amala leera. Tokkirizanga kigambo kya bulimba. Toteekanga mukono gwo awamu n'abatali batuukirivu okubeera ng'omujulirwa ow'obulimba. Togobereranga bangi okukola obubi. So toyogeranga mu nsonga okyame eri abangu okukyusa omusango. So temusalirizanga mwavu mu nsonga ye. Bw'osanga ng'ente y'omulabewo oba endogoyi ye ng'ekyama tolemanga kugimuleetera nate. Bw'olabanga endogoyi y'oyo akukyaye ng'egalamiziddwa wansi w'omugugu gwayo bw'oyagalanga obutamuyamba tolemenga kumuyamba. Tokyusanga musango gwa mwavu wo mu nsonga ye. Weebalamanga mu kigambo eky'obulimba. So
tomutanga atalina kabi n'omutuukirivu kubanga sirifuula mubi okubeera ng'omutuukirivu. Era toweebwanga kirabo kubanga ekirabo kibaziba amaaso abatunula. Kikyusa ebigambo eby'obutuukirivu. Kirabo y'enguzi. Lwamunaana. N'olwomwenda. Tokolanga bubi munaggwanga kubanga mmwe mumanyi emitima gy'omunaggwanga kubanga mmwe mwali banaggwanga mu nsi ey'e Misiri. Katandike ne mukyala Kabiito. Tukyali ku background yaffe gye twatandise okwagala Katonda n'okwagala mulirwana nga we neeyagala. Wano bye tusomye tubirabawo ebintu ebyo ebibiri. Atugambidde ddala mu lusooka nti tetubeera bajulizi ku bye tutaalabye. Ate nnyinza okugaana okweteekayo ng'omujulizi n'engula kuteesa ajja ajulire ekyo nakyakiweze. Atugambye nti exploiting abaavu. Naye olw'omunaana agambye nti twewale n'okulya enguzi kubanga etuziba amaaso netwogeza n'ebyobulimba. So nga bwenkola ebyo bwempa obujulirwa obw'ekimpatiira mba nnakuwaza munnange. So nga senganze baba bamutaddeko nange kijja kunnakuwaza. So bwenkola bwentyo nga bw'atulagidde mba njagadde mulirwana wange nga bwe neeyagala ng'ate n'olyampa amateeka ago mutaddemu ekitiibwa. Weewuunye yaleese ataakaala nti bw'olaba endogoyi ya mulabe wo ng'eri ku buzito obw'omugugu gwayo giyambe okumugugu gwayo ate ogituuse w'oyo omuntu w'omulabe wo ogimuwe omuyambeko n'omugugu ogumutuusiza emirembe. Kwegamba bwentuuka wali tugenda kwetunulako bwetunuzi oba mbikwate mbikuteera awo ntambule. Kwegamba olabira ddala nga ayagala okuteekawo enkolagana nti nze nkwate endogoyi yene ey'omuntu eyankyawa ate nze mbeeko kye njikolerako. Ayina ne we yayogedde ku nte ng'ente egenda ebuze gyeraga temanyi nayo nze ngikwate njigyeyo ate njiddize nannyiniyo. Bwe njiddiza awo tugenda kuba tunyumya ki? Era n'okunkubirawo embooko ndi mbadde njibbi. Kwegamba ateekawo embeera nti era ojja tuuka omuga no naye wategedde badde negenze eri mutandika okubaako n'enkolagana n'emboozi. Kwegamba Katonda tulaba enkolagana gy'ateekawo wakati w'abantu bano baddiŋŋane weewaawo ate era bagulumize ne Katonda eyateekesaawo amateeka gano. Mu bufunze nti tuli baaluganda. Tuli baaki? Baaluganda. Eno mu Buganda tulina olugero olugamba nti abooluganda biki? Bita. Bwe bikoonagana tebikola ki? Tebyatika. Katonda ekyo kyayagala mu ffe. Era ayogedde akagambo wano n'agamba togobereranga bangi okukola obubi. So toyogeranga mu nsonga ekyamye eri abangi okukyusa omusango. Kwegamba obubi tubwewale. N'agamba nti tokkirizanga kigambo kya buki kya bulimba. Ensinga etambula obulimba nga bugenda butambula n'obulamu obulala nga buviira ddala ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda n'okukikyawa ne bakikola ki? N'abalala ne bagamba nti n'amateeka tegakyakola tegakyalina mugaso mu bulamu bwa muntu. Obwo buki gwe bw'obugoberera ogenda kuzikirira ng'omuki ng'agoberedde obulimba. Musumba nga tonakerabira akako. Nga sinakerabira. Amateeka gano singa gassibwanga mu nkola Katonda nga bwe yali ayagala n'ebigendererwa ebyo bimugambye tegaali mangu. Era gwe bagambye okugakola ateekwa okuba nga alina we yatuuka nga n'akaluubirirwa n'adduukira eri Katonda n'amusaba obuyambi. Tegaali mangu. Abaganguya bano Abafalisaayo abagakyusakyusa ne gafuuka mekaniko. Naye kukola ebyo byonna nga tuze tubiyitamu n'ebirala bye tubuuse tegaali mangu.
kussa mu nkola nensanga ente nesikuba mu ngalo naye agundi yaguddeyo n'ezaabwe nazo yeegalize mu kkubo n'ezaabwe nazo zigwayo ebadde edira emmere waliwo abaabuuzanga nabo bafa tetwegenda ye kaba tusomere eddala olw'ekkumi n'olumu awo era emyaka 6 osiganga ensi yo n'okuŋŋaanyanga ebibala byayo naye omwaka ogw'omusanvu ogyewummuzanga ereme okubeeranga n'emirimu abaavaamu obumantu bo balyoke balye era balekengawo ensolo ey'omu nsiko egiryenga bw'otyo bw'onookolanga olusuku lwo olw'emizabbibu olw'emizeyituuni ennaku 6 okolanga emirimu gyo kale musumba ako kali katya ako kakaye kubanga ntaddemu ekijimusa ntaddemu n'amazzi mu lusuku lwange lusizza naye mwaka ogw'omukaaga guweze omuddo gwonna nguse kati nga nempisa akalango nti abanaku bamuliko ne bannamwandu mwaka gwamwe mujje oba mubye bagamba okujja okukola kuli mulimu n'okwegobako obwavu kubanga eri abajja okujja bayiremu bagalabe mangi galeebeeta bagende baleete kafuso bagatebe bagampiseko mu lujja limu buli omu okay tweyanziza nje naye ekyamazima tegali mangu tonyigira bayibuli togireetako obusungu kuba embeera gye tuyitamu bannaye ennaku zino ebintu ebimu bitambula bulala katonda amateeka gano yagabawa nga ekigendererwa kya mukwano naye bwe tutukira mu kiseera kya Yesu Kristo nga barabayi abayigiriza ate amateeka bagajja ku kigendererwa katonda kye yali agenderedde bo ne bagateekawo kutuukiriza ebyabwe okugeza ng'etteeka lya sabbiiti nga balyongerako amateeka amalala agasuba mu 6 naye Yesu bw'ajjira atuwa ekifaananyi ekinene ku kye yagenderera ku mateeka gali 10 ne gano gazaabawa okugeza waliwo eriri mu Matayo sura 5 onyo 21 paka ku 26 katusooke tusomeyo. Matayo sura 5 onyo 21 paka 26 21 yayogedde agamba bw'ati mwawulira ab'edda bwe bagambibwa nti tottanga naye omuntu bw'anattanga nazzanga omusango naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango naye anaagambanga muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko naye anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Kale bw'obanga ng'oleese sadaaka yo ku kyoto bw'oyimanga eyo n'omala ojjukira nti muganda wo akuliko ekigambo lekaawo sadaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooka omale okutabagana ne muganda wo olyoke okomewo oweeyo sadaaka yo. Yagalananga mangu n'oyo akuwawaabira ng'okyali naye mu kkubo akuwawaabira aleme okutwala eri Katikkiro so ne Katikkiro aleme okuwa omumbowa era oleme okuteekebwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti tolivaamu okutuusa lw'olimala okukomekereza n'eppeesa erimu. Mukyala Kabiito teeka ki wano Mukama lyakutteko mu mateeka gali 10 ge tulabye? Akutte kuteeka erigamba nti tottanga. Alijjewo oba talijjeewo naye yennyini yatugamba nti temulowooza nti najja kudibya mateeka naye najja kutuukiriza. Kati ayongedde okunnyonnyola okutta kuno aba ategeeza ki? Eri bw'atugamba nti tottanga kyangu nze n'omuntu omulala okulowooza nti bwe mmala okukwata emmundu oba akaso oba obutwa awo mba nzise naye agaziyizzaamu nti n'okusunguwalira munnange ne bwe mba simugambye nti Brian ono alina kyankoze naye nenkirowooza muli nti musiru nga mmaze okumutta. Musumba Kakembo Muzindaalo kiriwo ekyangu
ekyangu kulikwata makanikale nga bali abayimirira ne bagamba Mukama Katonda nze nkwebaza siringa abalala mpe ekitundu kye10 sibe emirundi 2 Sabiti njikuma bulungi kubanga naba ku Friday ku saa 11 engato nzikuba ku saa 10 emmere tugifumba ku Friday siringa abalala awo bamaliriza ngeri etteeka erya Sabiti aliraho katiki nti liwedde naye Yesu agandi wano jikigere kyo ku Sabiti yange Otolowolezako birowoozo by'oggulu. Originally, Brian alina kakonyeeko wali n'agamba nti okulaba ente y'ono ng'egudde nnyini yo taliiwo. Oba katugambe booda agitaddeko ensawo za lumonde 2. Agudde nazo ali wakati mu luguudo gw'oli mu mmotoka ebadde muvaako emabega n'oyisa buyisa olaga Mukama akugamba sisa ku mpagi ebyobusungu biri osooka ogyogambe yigundi kuteesa ng'olabika kati katusooke tugire lukwata sayidi eno naye nkwate sayidi eno ne mugigitanya ne mugizaawo ne mugijja mu kkubo ekyo kyokola kikyusa mutima gwo ggwe mwewooli heart change okutta si kyekikolwa okutta attitude eri mu mutima kirowoozo obudde tetusimanyi nti bunaatuganya n'obwerayo ebirala okwenda bali balowoozanga nti kikolwa nga ayimirira wano obujulizi mu kanisa nze mundaba wano nakamala mu bufumbo emyaka 35 seyambulyangako ku muntu mulala. Amina. Hallelujah, praise the Lord. Bitabe bamunoonya omukadde omukulu ayita omukulu w'abakyala ayita. Yesu agamba nti wanno oyinza okunyirira ku ngulu bw'otyo naye nga bw'otuula mu kanisa ku kituuti wano naddala ku nnyambala eno etawa Katonda kitiibwa oyinza okwendera ku kituuti awo nodda nawali ku kituuti kwennyini nga tokonye ku muntu yenna tomugambe kintu kyonna naye nga agalowoozo gonna gavundu mereere mu maaso ga Katonda eritteeka oba olimenye. Originally amateeka agali mu ndagaano enkadde gano ge tusomako ne Yesu agajjako enfuufu n'atulaga ekigendo ekyali ekituufu kukyusa mutima kyova olaba mazima gano amanya amateeka gano mazibu nnyo bw'ogezaako nowepankapanka ogakume nga Yesu bw'agaagala ogobe ebirowoozo byonna ebikyamu ogobe obusungu ogobe obujja ogobe okuvuganya okusindana obijjemu kw'omanyira nti omwana w'omuntu munafu tabisobola alina kudda eri Katonda omukaabirire atuwa amaanyi ago naye talina kyalemwa ali obuzibu obwo alokola naye nga yakikoze si ggwe mukitegedde n'olwensonga eyo nsonga nkulu nnyo okutegeera nti obununuzi bwaffe tuweebwa bulokozi lwa kisa kyani kya Katonda era olw'ekisa kya Katonda y'ensonga yokka egenda okutununuza okuva mu nsi eno. Ekibuuzo ky'omusajja oli nakyo twagala tukiddemu. Bakolinsa agamba 10:31 tikale obanga muli obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kyani kya Katonda. Bw'otutunuulira gontunuulidde ondaba embeera gye ndimu kati abaana bange obasalira mitwalo 5 njijjewa kati bakole batya. Waliwo enteekateeka ezisingako okuba enki
ennungi era bayibuli zeetuwadde nti bw'otunuulira muno ng'alina obwetaavu yingirawo mazima era enkola eyo yegenda okutuyamba okuwangula ensi eno naye sikuddaawo oteekwa kuleeta ate naawe kola ng'ekitundu kyo bw'okikola nga bw'osobola kyotunula butunuzinoga nti nze ndi mwavu nange kola okusinziira ku kigambo kya Katonda ng'ekigambo kya Katonda bwe kikola kati tuli mu kampu meeting tolina baana olina obusobozi naye tolina kyowaayo ati bagambye b'abaana bagambye please bane atusabire kubanga akadde tekali ku side yaffe ow'ekisa ekingi Mukama ataggwawo tukwebaza olw'obulungi bwo n'okwagala kwo tukwebaza kubanga Katonda waffe toliko ky'olikola wabula ng'omaze okubikkulira abaddu bo ebyama byo ne kankano otwebikkulidde ebigambo bino kabikole ku bulamu bwaffe olw'okutukyusa n'okutuzza obujja Mwoyo Omutukuvu atulungamye era atuyigirize naffe tubitereke munda mu mitima gyaffe ne mu bwongo bwaffe biryoke bikole enjawulo mu bulamu nga tutambula mu nsi ey'ekibi tuyamba okubeera abeesigwa era tweteekereteekera okuddako omulundi ogwokubiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina tweyanziza nnyo tweyanzeege